olunaku olwaleero tugenda kwogera ku ebyo ebibaddewo mu weekend ebikutte mu babiro omuli n'ekya Rema Namakula okuba nga yazaalidde Dr. Hamza. Olunaku olwaleero tugenda kuboyogera naffe naye nga tetunagenda ludda olwo njagala okujjukiza gwe wenna gy'oli nti bw'oba oyagala okugula ettaka mu Western Uganda twogera ku bitundu nga Mbarara, twogera ku bitundu ebiriraanye ekibuga ekikulu ekya Mbarara City. Njagala okutegeeza nti ettaka weeriri ate ku miwendo emisaamusaamu osobola okufuna land title ate nga waliyo n'eri agreement oyitako mu Amity Realtors Limited bajja kuba bakuyamba ofuna ettaka eryo, ettaka eddungi mu Western Uganda. Olunaku olwaleero kubira aba Amity Realtors Limited akasimu oba baweereze ka WhatsApp message osobola n'okufollowinga omukutu gwabwe ku Facebook noba ng'oyogera nabo n'omanya ttaka kika kyeriri ku promotion essaawa eno noba nga weegulira ettaka n'okomekereza omwaka guno ng'olinawo kyolaga ettaka lyabwe litandikira ddala ku miliyoni 4 5 ku 100 oba osobola ogyefunira mu Western Uganda. Olunaku olwaleero yogera naffe ku nsonga nga bw'oziraba. Hallo Sebo nze Matalisi solido y'abakyala wano mu Ndeeba omuwagizi wa Manchester United eya Ronaldo eyo agamba atya Matalisi Rema Namakula yebale kutukuba equalizer mwe baani fe aba Eddie Kenzo naye era naffe tugenda kufuna BET award endala tulumya abayaayi mugenda gifuna ddi ne bwe tunaaba tukaddiye at least tunaafuna ey'obukadde oldest artist of the year BET award Africa representative nga sibitegedde biri bwe bityo naye nange era sibitegeera ng'ate gwe byogera kale naye Rema ne Dr. Hamza bali kutulaga nti ne mu lockdown omuntu asobola okubaako kyakola balina kye beekoleddewo. Omulenzi oli kye yayimbako aliwa nti twasigalira kufunya mugongo akayimba ka lockdown ako tokajjukira nkamanyi yali ayimba ku Dr. Hamza ne Rema wangi era results ezavudde mu kufunya omugongo tuzirabye. Obuyimba babadde babuyimbira mu nkukutu. Buyimba ki? Kiddole ky'omwana nsumbuwa. Sebo nawulidde eggulire ery'ennaku eryaggoonye yalumyeko omwana omukono bwe yabadde agenze okunaabira mu mazzi. Ali mu ddwaliro lya Lugazi oba? Poliisi egenda kunoonyereza. Naye bannange bagenda kunoonyereza ki? Simanyi baagala kumanya oba ggoonya omukono yagulumisizza mannyo gaayo oba yagusazeeko na kiso. Oba baagala kunoonyereza myaka gya ggoonya gy'erina na ki kye yeddira. Mboolo baveeyo ne ripootingi egamba etya. Mbuggoonya yaliddeko omwana omukono yabadde yambadde essaati mmyufu yabadde envubuka era ggoonya yabadde yeddira mpologoma. What a joke. Pulira bibyo. Naye nze ndowooza poliisi yandivuddeyo n'ebifaananyi nga bwe yakoze ku baatega bbomu etusiigireyo ekifaananyi kimu ekiraga ggoonya yalumyeko omwana omukono bwe yabadde efaanana. Wegamba tuginoonye nga tumanyi bwefaanana tuleme kukwata ggoonya zitalina musango. Solito. Ababadde nga mwebuuza bwesizaala nabaki mbakuubye equalizer. Ali ku simu omulala. Hello. Zenta. Wanje nyabo. Nze Mama Joan omulimi w'amatooke n'ebijanjaalo wano Ezirobwe. Ku faamu y'amajanja. Agamba atya Mama Joan? Okusookera ddala kankulise Rema Namakula ne Dr. Hamza olw'okuzaala omwana waabwe asooka. Amina.
kulika bebi, kulikira ddala mukuliko omwana. Bannange okuzaala kujaagaana. Kituufu. Naye lwaki omwana baamutuumye Ali ate nga muwala? Aliya si Ali. Simanyi oyo Dr. Jose Chameleone gwe yayimbako. Atya. Jamila Annaliya, mwana wa Dr. Narema. Naye oluyimba bw'oba tolumanyi lwaki toluleka? Tobitegeera by'oyimba. Walutegeera tubuulire bwe lugenda ssebo. Ndowooza olaba bw'oliko empewo ezikutawaanya. Singa GTC eya Cargo ebadde esobola okusaabaza emimwa okuva e China, mbadde nja kubasasula bakuleetera omumwa omupya. Kirabika omumwa gwo nkola nkadde nnyo ate mukoowu. Naye bannange, Rema Namakula ebintu bya hide and seek abitegeera. Yakweka olubuto ne wataba yadde alulaba. Yakoledde ddala abazungu kye bagamba nti work in silence and become noise. Wangi? Kola mu kasirise, obuwanguzi bujja kuleekaana. Work in silence and become noise. Ate ekyo kye yakoze, kankutereezeemu. Okukikola. Kankuwabulemu ekintu ekyo olabika okyogedde bubi weetaaga kuwabula. Kankutereeze. Olina ky'omanyi ekiri awo eky'amaanyi. Anti kati okyogedde bubi. Ekituufu kiri nti work hard in silence, let your success be your noise. Bwe bakyogera. Kati mbuki. Anti nkutereezezza. Maama bine. Maama ate genda mu maaso nyabo. Omuntu yagirwa bannange. Genda mu maaso maama. Kati olwo mbu mu maaso waliyo ki? Yo mpita maama nze nakuzaala. Tomanyi nnyoko. Mbadde just ngezaako naye olina ennaku. Naawe funa ennaku eyiyo nvuganye. Omusajja n'akulemerako alinga atalina byakukola birala. Anna, ensi eri n'abantu. Ali ku ssimu gamba alo. Bigambe nnyoko. Bwe sigamba alo nga gavumenti evaako oba ng'owona oluwumu. Taata. Omagumulinga ensundo. Muga. Nokera ng'okutuleekaanira kubanga oli leediyo kwala. Mbu pulizenta. Nze nkuliisa nnyoko. Ono tata Kimbowa. Bw'omanyi okole ki? Olungi we? Zindye gwe wafaanana ddanga enkobe. Togenda kulungiwa paka ensiro erivaawo ne bw'okomyawo okero lutwa. Olinga kano akatwampa kamaama gye wali akaasamira abantu. Ke kabi ke kaasama obubi katuuse n'okuvaayo kampalampe tiize nabadde mu kavidiyo k'obuseegu. Kanire maajana kanaye amaajana oyinza okukiteebereza nti nze yabadde mu kavidiyo k'obuseegu. How? Home? Which? Whom? When? Whose? Kati nagwe omanyiira n'okawulya kakala egulu obutama bukalinga ekipimo kya 40. Taata naye tovumira ku mpewo. Tovumira wano. Mukiriza kuvumira wa? Mulina ekisaawe we mutegekera empaka z'okuvuma mulange empaka nzije mbavumemu. Ani atakimanyi nti maama Joani malaaya? Yava bw'amalaya kati malooywa. Nga bwe bagamba nti babebibo kati ye yamalayo ku bbo malaayo. Eyeetunda emisana ttuku. Ebintu by'oyogera obikakasa. Genda buli wamu gye balengera akaboozi olabo batebamumanyi. She's a prostitute, a prosikova, a prosicovia, a prostitutono, a process, a prosotokoni, a prosinutata. Kakazi gwe weetunda. Lumunna kugulako. Wangi? Wamugulako? Wa? Mu kirooto. Ali ku ssimu omulala. Hello. Presenter Ssebunya webale kutuweereza. Kale nyabo. Rema Namakula akulike baby.
Weewaawo ono ani amukulisa bebi? Ono Butlicious Days omutunzi w'engoye z'abaami okuva ettake ng'asinzidde wano ewandegeya. Eddoboozi anti ebbanga ddene eddoboozi nalyerabira. Naye nga mbeerako nga nkuwuliriza. Mbeerayo mu kamooli. Lwakuba nsirika. Naye endegeya y'ezziro wentera okugiwulira ng'eyasama. Omanyi nayiga nti omusiruvu omuddamu. Oyonoona buddebo n'amaanyi go. Naye taata Kimbo yeebala omulimu gw'akola. Oguliwa? Abakazi yakasobola. Olumu akabuma nange nendabira ddala ng'obwo obutamu obwakalabira bugenda kugwa. Kogamba afuna taata Kimbo gw'olwana naye entalo. Taata Kimbo agenda mu maaso n'omulimu gw'okola. Vuma akakalabanda ako. Gavumenti erikuwa omudaali ku lunaku lw'abazira. Wangi? Ntumidde abakyala bonna abeekolera abatafa ku bigambo by'abantu. Alright. Hello? Mama Joan nze nkomyewo. Mama Joan ate kiki? Nsaba ompe ku nnamba yono wa poliisi. Omukulu Enanga. Assistant Inspector General. Kiki tojagaza ki? Wano wetulaga ndabira ddala waliwo asaana okuyingira ekkomera. Akatwampa akafaanana ng'ekiwuggulu kataata Kimbowa lwaki kajja kumpewo ne kanvuma nga sirina kye nkakoze? Lwaki mweyita obutwampa? Naye jjukira gwe wamusosonkereza. Ate ndowooza musajja gwe osaana kugenda wa myasi. Akuwe ku ddagala ly'ekifuba ne ssenyiga. Kubanga olabika otandise okuba ejjagala mu ngeri etasaana. Akasajja ne kampita malaaya ng'ensi yonna ewulira. Kwegamba ntandika okuyita ku kyalo nga buli omu antunuulira alowooza nnoonya baguzi. Akasajja ke kampi kalinga obulamu bw'ensi eno naye nako kavuma abantu. Kyokka oba okyali ku kano akampi akalinga empiki. Omugugu gw'ewandegeya nagwo ne gwasamya omumwa ogulinga ebbakuli erimu obuugi obuguddemu ekiyenje. Mujja wange bw'ayasama okwogera oyinza okulowooza azza bwenkuluumu kyokka mbu naye amanyiira omuntu. Obukolwa bannange. Ssebo mpe ennamba ya Enanga. Inspector wa poliisi ku luno agenda kunkolako press confidence. Press conference, si confidence, press confidence. Kati nno girye engeri gy'omanyi okugyogera. Maama naye gwe towabulweko buli kaseera.